buli bw'ofuna akadde n'otuulako wansi awo weeyongera okutya ekitonde ekikyala. Yes, kitiire ddala oba si ekyo kiwe ekitiibwa kyolina omumanya. Ku baana 25 be baleese okonfaminga nti omuyimbi waffe ow'eggwanga Prince Job Paul Kafeero. Kwabo senga otegeera ennamba ey'abo abavuddeyo nga bakakasa nti babe ojja kwennyamira. Naye ng'ate bazze ne confidence yonna ne bamaama baabwe balina confidence nti amazima abo abaana ba Paul Kafeero akitegeera. So tugambe nti nno abakazi nabo bennyini tebategeera abantu babafunisa mbuto, awo tetuma. Naye nga kyonna kye kiri gobeera story eyo ngenda gikuwa mu details zaayo yonna nga bweri yokuba bwe yatandise paka bwe yawedde, labe n'engeri gye baditaminingamu nti kati bino bimakinze oba bino tebimakinze. So full details kagenda kuba kawanvu muko naye nga kagoberere, then tujja kukomawo nga buli kimu omaze okiraba nga kiwedde twesangeyo. Agamba okunoonyereza kwatubaddeko wano okutuleese teruze kunoonya ani maama kyazaala. So ndaga butonde gye tunoonyereza oba gye banoonyereza mulagala feera mwewani y'abakugu banoonya ndaga butonde ya taata, era okufuna ndaga butonde ya taata agenda tubuulira ki kye baakoze okutuuka ku ansa gye bajja okuba ng'afuna. Nawe naye omulisa kye batengeza okukakkalira nti mu Uganda okugamba nti ono ye taata wa Buntu oba maama wa Buntu tekiba kitegeeza nti ono yawaayo obutonde, kiba kitegeeza nti yabeererawo oyo okubeera taata, kubanga tulina okwawula bino ebintu ebibiri. Waliwo okubeera nga yenze eyateekayo obutonde okuzaala omwana naye nekitamirawo n'abeera nga yakola n'omuntu omulala kati gwe bayita ki taata. Naye ate waliwo kino ekyogamba nti ye yawaayo obutonde, kyekiriko kino tulaga nti omugenzi ye yawaayo obutonde mu kuzaala kw'abaana baffe. Ezo ensonga bbiri tulina okuzaala. So kino kye tuliko mu lufuuti kutukiise primary tukubanyonnyola ekigenda kitambula tukikola tutya kibaawo. Bwe tuba tunoonyereza nti ndaga butonde tetuyita DNA mu lufuuti kuno kye bayita deoxyribonucleic acid. Kati this kita DNA kiri munda muffe fenna buli nsigo y'obuli kintu nambiiri kutuyana butibera byonna. Era tubadde tukikozesa ebiseera bingi ffe abakugu ba sayansi okuva mu 1984 omukugu oyo saali tujafuluzi yatandika okunoonyereza ku bumenyi, naye nga naffe tubikozesa mu kunoonyereza nga poliisi, naye nga ekisinga okutuyamba kumanya ani eyalese bino ebintu katugambe ntuuyo oba bintu ng'ebyo nebakoleremu omusango. Naye ate engeri emu esobola okukozesa okunoonyereza ani eyawaayo obutonde okuzaala omuntu. So bwe tuba tunoonyereza ebiyita DNA bwe tuba tugyenzeza mu mubiri tulina kyetuyita esseera. Kati omuntu bw'obeera ng'ojjudde olina buno obuwumbi obusukka obusatu 3 billion cells, ate buli kanaku omubiri gwe gukola ki cells endya. Naye nga mu mubiri guno wali makati waliwo kyetuyita nucleus, mulimu obutafaali buli peya 23. Awo makati awo buli peya 23. Naye bw'okwata peya emu n'ogirambula ebeera mpanvu nnyo, mpanvu ddala nnyo. Naye tetukebera bonna bonna, tukebera buli wamu okulambulira buli tafaali. Waliwo tugenda ne tutemaatemamu ekyo mu lufuutifuuti kye tuyita short tandem repeat. So njagala mutegeere nti omuntu tugenda muli munda ne tusalawo wa ewasobola okutuwa information tetuyita short tandem repeat. Kati bwe buno obutafaali bwe tugamba obuli awo mu nucleus buli peya 23. Naye waliwo peya esembayo eno yesalawo oba oli musajja oba oli muki mukazi. Naye buno
obutafaayo butya bw'olaba nti bujja mupeya olulalo lwa buli mupeya kiba kitegeeza nti sayidi emu yava wa maamawo sayidi endala nemba waki wataatawo ekitegeeza ekyo ogenda tutambula kati ebeeranga library nga bw'ologenda mu kusoma ebitabo ntugulaita omugamba atakakebera wano kebere wano naye nga tumanyi nti bwe tugenda mu kalooka kalibrary tugamba tugenze kulooka namba 10 bwe tugulawo sayidi emu eba evudde wa maama sayidi endala eba evudde waki wataata nsomwa eyataata ntukubaganyamu sayidi eyamaama katutekana library nga bwefaanana mu buliwo naye nga tutadde under the microscope nga tukubisizaamu emirundi 4 okugezaako okulanga bekafaanana kafaana bekati naye tukalambula netugenda netunoonyeza waggwanga kati bwetwasituuse ku library okusoma tugisoma tutya bwetyo tugisoma twalisesotandene nti ogenda nakuka w'omuntu osangawo nga wabinyukuta bwezi nga ziddiŋŋana buli emu kati ku sayidi emu n'abeera nga ziddiŋŋana nga za 8 sayidi era babadizina nga za 9 n'akawalako omusanga nga omu ng'alina waddiŋŋana emirundi 10 kati tubita shorthand repeats kubanga zetubala netugamba nti kati ono asooka ku kitundu ekyo profile 8 onaddako profile 9 onaddako profile 10 naye nga ekitundu kyekimu kyetukolera naye nga okuddirinanamu kwanjawulo okusinziira ku muntu eyiyi abatayingira bebakamu anakikolabalatori eyasenkuwabadalabalalatori ekulukepa yakayingira wa katutunuulira bano abantu ababiri bwe tugenda kukadukakamukamagasome ekyekiwo ono ku sayidi emu jukira nti kijja mupeera sayidi emu addiŋŋana emirundi 5 sayidi endala emirundi 7 kyekiyita profile tugamba nti ku location eyo ali profile 57 ne bwe tutunuulira omuntu omulala kukitundu kyekimu tuyinza okusanga nga profile eri 6-7 ate awo bwetufuna enjawukana y'omuntu omulala twatunoonyereza mutyo tegeeza nti taata alina okuba nga yawaayo ekitundu ne maama n'awaayo tulina bwetunoonyeza emirundi 23 n'okusukkawo naye ebiseera ebisinga tukola alimu n'okwambuka waggulu kale bwetunoonyeza omwo ne tunoonya tulaba ki kyetufunamu naye nondaga butonde tulina ebiragiro ogikozesa waliwo tunoonyeza natunoonyereza layini eyataata yokka netuyita waye chromosome tusobola okunoonyeza nga tunoonyereza abalenzi abafamire lwabalenzi kyetuyita waye chromosome naye tusobola okunoonyereza natunoonyeza lunyiriri lwabakyala kyetuyita mitochondrial DNA nebyo ebibiri kyetubikoze kulungi tukoze kiri ekyokunoonyereza ani awaayo obutonde gavumenti kitundu kirala so bintu bitesokosa bino tubikosa babuze tubikosa nga ku immigration neki tetugiridde wano kyekiyita patent testing oba tunki testing so bwe tuba tukola bino tulina okutandika okufuna sample netextractinga netumanya kitetufunye netukubisaamu tusobole okunoonyeza tufunye bwe tuba tukubisizaamu tufuna eno profile gyemba bigamba kati otukaku ekitundu ky'omuntu eno profile ogyasobogamba nti awo nali 1416 kiba kitegeeza nti awo twaba tusomye obutakwalikubisamu 14 atukusalijeekenda mukaaga kale omusajja owali makati mubufuti sinza kubigendamu kuziwankubanga biwankuwamuko naye njala kukolaga profile wefaanana ng'egidde mu mashini so bwe tuba tukola tufuna sample tumala okufuna sample netudda nebingi tuteekamu mashini zaffe zino tufuneyo kwegalakitation
Tukubisanga tukosenge kupita polymerase chain reaction, tumara kubisanga tukola analysis. Tukosenge. Neti na nini bila msomo kunonyeza kukwigala ni mtwala process. Ati na nini bila msomo kosa atumta rapid ni tukola speed. Tukola mlaini mu akugo kusizana kike tukozesa. Usomo gama ni tukola ni iteno. Owango dati tukola mangu. So kosa machine ndala esombo kwa kwa ile katika tenda kutoka. So kila hivi somo swali na kuna kwa ile data. Katika kola binendiku bya ndaga tone. Tata wabiranga ndiki na nyaka na mkara. Bobera ngoli ngaliwe bali kupana. Igwe abanye ndo mwana. O yoko banga wa mwana kigundo kile. You must provide genetic material at all positions tested to be a protected father. Ni nsonga ezizo kulesewa. Uzembe simanya wecho kosete. Wasingo kubwa. So katata wale kuna nyoka na mtaka mwana wale na kuna nyoka na tantua kwa mtaka ya mua aina ya mua. Kwa mama alikuwa milioni 15. Tuachekezani. Tata wala ndio milioni 15. Mama alikuwa milioni 15. Tuachekezani mwana alikuwa milioni 15. Uchitu kama tuachekezani wao chibadochi. Atujukira kuno nibira jambo twakozesa tata yekanaji na tukinaki. Tuachekezani kwa tunatunzwa kama mwana alikuwa tata ayakula kuna neka kumwana watuka muna nini na wika mtasani na waliku kuna mnana ali chiwa chikiza kata tena chakula chiamua kutuka maji exclude atakumi akusane ini kiwe kiunga tukwa kata ni mungi sasa tuwa gama usuke mungi sasa tuwa gama mungi kama le ba kone kwa mimi sasa kwa la ba kwa ni hata nini tutu miyoma niwa msiki kutoka kwa mata data kuna kuna mbao maana kuna kuna tano ya kigani ni kibatwasi kibabani leo tuke watu ndio watu kwa maji exclude hatuchira wao ni disuka sasa watu wako kama tukasura kuira ya wali Otono jomwa. Leo tunachukua kadana mwa Mungu leo tunachukua Mungu tukakutana ndio tata. Akakutana na Mungu kwa Mungu competition ndio. Kai siku nyinyo bibuwali ripoti ilanga mstabagani ipinge fandu wa ripoti sana. Na yeye kuwali kwa sana mchezo video. Kama ndio Mungu. Para minister au bati bati. Mkama kafeli msini Gua au kafeli Gua mua inasima Gua mua Tuze kugeza hapo kuondola Ibaki msongini ya kafula mwene Neko kabisa Boga moka Boga moka kuitomaze Boga ba amagezi kusaba amagezi okukanya ensonga eno kino ekikoleddwa kibeere nga kino geddagala erifumira gavumenti ejjakolerawo nga gavumenti tebasapotinga okuba butabuda n'abayise tujjakolera wamu namu mwetabe mu ntegeka za gavumenti ezisobola okubajja mu bwavu kubanga tebali wa myaka 18 namuli babiri egerera waggulu soka nsabe poliisi batugambye babeera bana 25 komisi yange bajja 35 naye 10 baweta bowalaba babiri okusobola nokola so abe bajjako omusayiro ya 25 kansabe poliisi etukumire babiri abatano baani abalisendi baddewa nanatwala nayekusomera abaali baddewa Ninasoka kusome listi ya polisi wa watu wa
Kafeero Benedicto. This is Kafeero Simon Peter. Kafeero Simon Peter. Number 3 on our list is Kafeero Thomas. Swazi mwana wa Kafeero. Yendule ujawulira. Haleluya Swazi, haleluya Swazi. Umwana kubekana kwa Elizabeth alio na yaje Mulize ulungi okuwamala balate ya gavumenti ewandirie Maka wa Elizabeth ewandirie bagambye mwana wa Kafeero. Kafeero Beni bagambye mwana wa Kafeero. Kafeero Simon Peter and Kafeero Thomas. So out of 25, tujiamua mukolere wamu nenga mwabana w'omugenzi emali
omugenzi ngawe muli abana mwekolemu omulimu mulabe engeri mugenda okudukanya estate ya Natawammwe musiki oba ine ebibanja byalina byonna mubidukanye ku mazima ngawe muli abana mwelondemu omukulembeze atya oba mwena mugende basigibere mu kampani y'omugenzi Kafeero mbakubiriza tetutunda amaali y'omugabi y'omugenzi kubanga ye teyagitunda mukolere wamu ate muwe bakojjabo ne bakko bammwe ne basenga bammwe mubawe ekitiibwa webanga mwabasobyako nga mwabavuma ekyasi eno y'okufukamira omugambe nti taata nsaba osonyiwe owulire so ne basenga bammwe oba olina gwewadde eri gwewasobya mpaka zidalakalala ayindirya n'amicrophone so njagala abaana basuki boogere naye era musinga mukulaba ebigambo biba ebibaddewo mu famire ebyo bibaddewo esaawa bingi nnyo ebikyatwala kubanga ddala kyembadde njagala okusaba kwa minisita nsinga bonkebedde wa owatali maama infact bamaama banjawulo nze n'omuganda wange naffe mu bataata okuba nti baluganda mbadde nsaba kyaffe nenda akiberwe ne profile emaki nemuganda awo nakukolesa wakati mwana kuinjala kuwabula anere tata wabwe katanafa omugenzi tata wabwe Naganga jajja wabwe buli mwana we yamugabira emaali ye ye tewali mwana abanja doza basenga kituufu buli omu alina ebyesiketu basenga buli omutumu yafuye sajja babakazindala bogere walemu naawe senga buli muntu yafuna ebibye wanye suulira si bonna abakyawala tebafuna kati namwe mulina lwekyo okugenda ne musaba DNA nga famire ya Naganga naye siki ekitulese wano tuze famire yani kati gwe muzzukulu tosobola mpagira bataata baate babakebera ekikyamu womulala akazindala yogere so story bwetyo bwebadde ndowooza mu birabi naye nga sirina byakwongerezaako byamaanyi ya kyemulina okukola just musubscribinge ku channel eno ebisigaddeho mukama abankuumire naye nga abakyala tubawe ekitiibwa era tweyongere okubatya mweraba